Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwenna banaffe abalungi abalaba Salam TV twalamusiza mujebale jonna je mukoze mwebale okubeera nga mugoberera TV yaffe eno bali kubeera nga mugoberera programs zaffe amanya nze Habibu Semakula mu budde buno tuli mukadde waffe Sheikh Abdutahiyu Kinobe nga tuli mu mboozi mu Quran. Sheikh nkwaniriza kankusaba obuze kuba tulaba nange nyaniriza bonna abalabi ba Salam TV atenga abalabi bagoberera programu eno emboozi mu Quran. Mbalamusiza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nkwebaza gyokoze? Alhamdulillah. Ejja West Uganda n'emirala. West Uganda etambula bulungi naye pozi ebiri ebunaayira n'ebiri wano ewaffe. Ensi yonna eri ku bunkenke lwa nsonga nnyingi. Muliraanwa waffe Sudan ayina ebizibu. Naye nga muliraanwa waffe Sudan atukwatako mu ngeri nnyingi nnyo. Mu Afrika mulimi ayina amafuta ayina ebintu bingi nnyo, ayina ensalo n'ensinga 7. Olaba denja weeri kuba nalabye Secretary General wa United Nations yazze ng'ekimulese mu area nti olutalo lwa Sudan terusasaanira amalwanga amanankano n'olwekyo nga atya nti si kubanga lusasaanya Ethiopia ani emawanga 7 gonna galina ensalo oba n'okusingawo galinga 9 galina ensalo. N'olwekyo ebizibu bye balimu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayibataase naye nga tetweyibaala okubanga naffe biyinza okututuukako okugamba tubasabire bavunuke ebizibu ebyo olw'okuba nti eri aya nti emboozi mu Qur'ani wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa, nti mwegendereze nnyo efitina yonna esobola okujja nga tekoma kwabo bakalusomba. Kyoli kye yazze nga agamba nti kakati Ethiopia ina abanoyi b'obudamu bameka, eri Southern Sudan oba ina bameka, buli omu bonna abantu gye baddukidde nga tebalinayo kantu kagosesebwa mu bulamu n'akamu wadde amazzi wadde ki, kutandikira ku zero. Olwekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ekigezo ekyo akikomyawo ate kiggwe kubanga bali ejjudda bateesa naye nga tebali serious mu kuteesa. Bateese nate nga beekuba ate nti ono agamba nti tuteese byakutereeza byakuyimirizawo abantu bafune emmere naye situteesa byakumalawo olutalo. Kati abantu abalina omwoyo ogufaanana bwe gutyo tusaba Allah kwakkanya emyoyo gyabwe bamanye nti abafa bantu balina omusaayi ng'ogwabwe bo nga bakuuma ogwabwe ne bagala okwekumira mu buyinza bamanye nti bali abafa nga tebafunye eddagala ebikompolo ebikutte nabo balina omusaayi ng'ogwabwe bavunaanyizibwako mu maaso ga Mungu. Isa lwaki ndakugamba Kulaani etunuulira obulamu bw'omuntu nti omuntu bw'ataasa obulamu bw'omu omuntu bw'akola ku kuwonya obulamu bw'omuntu omu abanga awonyezza ensi yonna, ate bw'akola okuleeta obuzibu obulamu bw'omuntu abanga era akosezza ensi yonna. N'olwekyo bavunaanyizibwa kyenkanye ku bulamu bw'abantu abalala obwabwe bo tebafaayo bo kubanga omuntu omu ayinza okuba ntafaayo era amala okukola ekiwambiyo ne wali nayegira wano kutuga nti abantu tebafaayo twogera kubafa ku bulamu bwabwe kubanga obulamu bwe tulina okubukuuma. Ate Mungu amala bukuwanga bw'ataabukubuuzaako era obugyewo kyetuva tumira panado, kyetuva tukola ddwiro, kyetuva paspirini kati mugende kuhaba munoonyeza eri enankani ate kati baleete empiso bazikube muno ate kati baleeteyo akapiira byonna kukuuma bulamu. Obulamu bw'omuntu buteekwa ate n'obw'ebisolo olaba olaba nabwo tetusaana buteetaganya kubonereza nankani kubonyaabonya. Kubanga ensi ekyuse seekalooke nalabyeyo oba wakalabye nga nti nziba kuba amasasi Uganda zonna zimalawo n'ogamba kyekize mu duniya ekiraseeka ebigenda mu maaso eyo abasoma Qur'an abiteegera mu ddiini biba byakuyiga eri abalala nti bw'alaba ekigudde eno n'agamba bwe nkola bwe nti kiyinza okugwa na wano.
era omuntu wabanga tayigidde bw'oba toyigidde ku bitambula era oba tokwalifayinga kubeera muntu kubanga bino bati inna fi dhalika la'ibratan li ulil albab ti mu kifaananga ekyo kibuna nekigenda eri abalina amagezi bafunamu ekyokuyiga era Qur'ani ekyo ekisimbako nnyo essira fa'tabiru ya ulil albab bane aitabiru kibanga kitegeeza teeka olutindo wakati wa kino olabenga kiruka n'eno kugamba ojjulule amagezi gategeere nti kino ekiguddewo kyekiyinza n'okugwa omuliraano ogumanyi bwegufaanana n'olwekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu yenna abatulaba asabire ennyo omuliraano waffe Sudan lwa miramwa mingi nnyo naddala ffe bannayuganda bitufaananya naye oba ebiyinza okusamambiro olwokya ennyumba simanyi lwokya bbiri omuliraano anti ebyo enju ezaffe edda zabeeranga za ssubi kati omuyonga bwe guva kweri enju nenejja neekwata kati tuyira kubeera beegendereza nnyo okwewala neyo nnyumba yaffe okukwata omuliro tusala amagezi tukitegeere nabo bali tebakyeyagalira naye bwe kityo kyajja nawala ebireta ate mu tebireta byagala kufaanagana kakati obunkenke obulala buli mu ttaki nga bakava mu musisi kakati okulonda nalabye empapula z'amawanga ga Europe zonna nga kugamba tezagala so system wabula muntu Erdogan nga Rajab Erdogan kwega buli lupapula logamba nange wamwe system ya bina bya bufuzi oba Labour Party oba Democrat oba ani bano bagambye pro nakani choice ne yani pro choice pro life ode bano bagala abakazi bajemwe embuto bibina kakati nettake we badde tambudde kati lwaki olonda muntu ngate wali ekibiina kyakulembedde abantu bakyakiwa obululu era bwana abagize noli kyo obunkenke ebyo nebina biddayo eri nti eddiini eno y'Obusiraamu buli weeri egenda gamba abalabe bangi naye nga wama naqamu minhum illa ayu'minu billahi al-aziz tewali kyebabalumbako okujjako nti babagamba okusinza Katonda ow'ekitiibwa nannyini bintu bino abantu abalala boononefu abantu abalala bagala kusaasaanya bino emize emibi kati bo emize ebyo balaba abalemesa buli ayimirira kubo lyabwe oba mubukyamu oba mubutuufu bateeka okukola ki kumulwanyisa kati gwe mizaani n'atulaba gy'abatwala buli woolabanga we basonze ng'omanya nti awo wali ekinyusi buli woolaba bakkuba buli woolaba ng'omanya nti awo osaana kwetegerezaawo empapula z'amawulire zi United Press zi Taasi zi Le Monde ani tezikusigulanga ate era omanye nti empapula international ebitongole by'amawulire ebyo byawambibwa abantu aboonoonyi kyova olabanga ebisiyaga kwonotegeera nti empapula ebitongole mu nsi yonna ebiri amawulire nti byononefu gwe wanewo okubanga bipromotinga ki ekikyamu kati nga bwolaba ekyo n'ebirala byonna byolaba mu nsi buli gwe basongako ng'omanya nti oyo yalibadde ate ekirala abala olabanga abantu balamu naye nga bonna batuuka ku bintu byononefu bonna begatta kuba omuntu ayinza kugamba nti walayi Abamerika bafuze nnyo naye Russia ayinza okukola Russia obuntu bulamu obuliyo bwe buluwa wali owulidde okulonda kati ttaka bagenda kulonda eyo balonda ddi ttaka amaze emyaka 22 kituufu naye nga ekibiina balonda ne baddemu ne balonda ene wa Putin yo bakoma ddi okulonda
ono yeyibula nda wa prime minister yeyibula nadda mbwati yeyibula nadda mbwati ekirala bonna bonna abatulaba mwina abantu bamwe abagenda bakuba ebyebweru ne bafuna ssente ne bakola ki eno ye Russia mu bugagga bwayo yo lwaki temugendayo kiki kye mutyayo Ukraine bweyimirira wali ewaabwe weyimiridde netunula eno mu Russia eraba jahannama bwetunula eri mu Europe eraba ng'ejjana kyekibalwanyisa okuggwawo kyekyo wakiri tuggwewo abalitandika balyeyagala nesi tujja kuggwereero mu jahannama. Salam TV yoliko program ambozi mu Quran nga tuzimbira awo yetuwe tuyise musato la arafu mwetuli seka twakomanga ogenda tunnyonnyola Allah subhanahu wa ta'ala nga ayina omuddu mu baddu be omukuba wali mu gweyawo obuvunanyizibwa n'obuvunanyizibwa n'atabukolerako n'abwesamba kubweyambula kubanga nabano tulaga buli omu abakulembera abantu Allah bakuwadde obuvunanyizibwa noyinza obutabukolerako n'okola ebirala omuddu oyo bikyebidira omuddu ali mu ssuula eno nga tunaa tulugimalako Katonda ganti watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha basomere gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga tusembyeyo twasembayo kwogera Katonda bwe yatukozesa endagaano ku migongo gyaffe Adamu nti tugenda kubeera bawulize tugenda kusinza Allah tugenda kwawukana obubaka bwonna obulitugira nga mu mirembe egy'enjawulo ne bisenge ebyenjawulo ne bannabbi ab'enjawulo tugenda kuba bawulize eryo system eyo obwannabbi obwo kakati ate bwe tutuuka eno netugenda nga tuweyambula kinoomu oba society ez'enjawulo tugenda tubyenjawulo kati Katonda aga nti abo abatakkiriza nti nabakozesa endagaano ababuusabusa okuba nti endagaano Katonda gye bakozesa si ntuufu oba teriiyo ate basomere watlu alayhim ate basomere naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha kati nga ffe bwe baatuwa bwe twakola endagaano Katonda alastu birabbikum ffenna ne tugamba nti gwe wekka era bwe tunaagenda gwe tusinza ate n'atatuleka kweyo endagaano yagenda mu maaso nga ajja tutumira obubaka obw'enjawulo mutujjukiza endagaano yaffe obubaka buno obutambuza ekisanja kino suratul Fatiha yeggulawo obubaka buno naye erimu mu samari yayo erimu kutuyigiriza okweteeza Katonda era nga bwe tuddiŋŋana buli swala emirundi 17 buli lunaku nga tuddiŋŋana ihdina sirata almustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tugamba etujjukiza endagaano eri gye twakola tesikulwanga tujerere ntugivaako twerabira kakati aganti fansalakha minha waliwo omuddu wa Katonda omuwalimu Katonda yamutumira ebigambo bye fansalakha minha n'abyeyambula nga bw'olaba omusota bwe gweyambula ekyeyubulo kyagwo fa atbaahu shaitan kati shaitani yereraba nga yasaana okugoberera fakana min alghawina nakeesenkya ng'alimbaki obabuze alghawina bamaze okubula bamufassirina Ibn Abbas ayogera erinnya ne Ibn Mas'ud ayogera erinnya nze kineetaagisa kwogera erinnya kubanga buli omu ayogera lidi kasita Allah yasalawo nti watlu alayhim naba alladhi ism mawsul bimaana alladhi ism mawsul kugamba am naye wano alladhi kasita kubaddeko alifu ne lam kitegeeza muntu amanyiddwa balondoza kyebava basalawo okumwogera naye Katonda kasita yasalawo olinnya obutalireeta kakati obulungamu tebuli awo kubanga wayagala okwogera ayogedde ayogera Musa amwogera Firauna amwogera Shuaibu amwogera ani amwogera abantu bangi bonna aboogera oba ayogera ne Zaidi oba nagamba ashabul hijri awo kintu kye hijri Madiana Thamud
kwegamba nagenda nga abyogera kati naga ashabul kahfi abavuka bali musanvu kokka yali badde amenya amanya gaabwe n'atuuka n'okwogera wa kalbuhu embwa yaabwe embwa n'ajogera kakati abanaga nti yali yalangi ki kakati okinoonyako ki n'okuleka bano abavuka omusanvu awamu n'okubeera tagwiha gye baakola innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda idh qaamu faqaalu rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi lana min amrina rashada bayimira awamu n'obutono bwabwe community yenna omulembe baali bawangalira negubeera mbononefu bone basalawo okutalinginga mu bunafu bwabwe ne bagamba wa idh i'tazaltumuhu ma ya'buduna min dunillah oba bwekiti ayo wegamba fa'awu ila al-kahfi bwe mbanga musazeewo okwawukana ku bantu bali abakyamu fa'awu ila al-kahfi mwegomeko mpuku katonda mwajja kubawa era n'abawa ebintu bingi nnyo naye omusanvu natagwogera mannya era netusigalirawo siina siwali tekidda okuteeka olowooza nti oba baani aba baali mannya kyago era siina kyensigala nga nsaaliddwa okuba saamanya mannya gaabwe naye ntegera butegeezi nti abavuuka 7 ne bagenda ne batuula emyaka 300 mu mpuku era nekitambula bulungi esura neyitibwa nesuratul kahfi nekitambula bulungi kati siwayi lwaki nnumbagana alladhi atainahu ayatina fansarha minha basomere gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naba alladhi atainahu eggulire erikwata kutwawa ebigambo byaffe fansarha minha nabyegana fa atbahu shaitan fakana min ghawin kugamba nabeera nga ali mubabuze walau shi'na kati amanya ngalese olwokuba nti siina bwetaavu bwakwogera linnya senga obulungamu ibra nga kyali mu linnya yalizaawo n'agamba omusajja gundi oyo yali abeera egindi golaba shaibu nga falamma warada ma amadiyana n'asangawo abantu ate n'akugiramu imraataini nti abakyala we yasanga babiri bali yasanga kibinja kinywesa nga bano abakyala bo embuzi zaabwe tebagamba n'agenda n'atuuka ewa kitaabwe ebyo ne byonna fakusosul kasasa kwegamba mulimu ekigenderwamu ibratan li ulil albab kyakuyiga nti alladhi nsaraka min ayatina kyojjamu nti la yambaghi li ahadi an yansarika min ayati min ayatillah tewali muntu mu baddu ba Katonda asaana kunsalaha kugamba kwegana bigambo bya Katonda oba obubonero bwa Katonda buli kabonero ka Katonda oba njuba oba mwezi asaana okukassaako essira oba etteeka byonna anti byonna al ayati al kauniya obubonero obuli mu nsi bukola kinene nnyo mu kulaga omuntu Katonda we kugamba ebigambo bino biyinza obutakuyingira naye buno obubonero buno obuli mu nsi ddala bulagirira nnyo nti enjuba bw'ebeera awo nga yavudde eri nga tugiraba tugamba kuyidi nti kadolaro omuhinga ekigero kyasityafumu kakati netugenda nti ate okusiibulukuka ghurubi shamsi era tufaayo nnyo okukola ki okutunulira nga egudde naye netutafaayo okumanya ani agijja eno ani agitambuza ogiyisaawo okugituusa eri era bwebeera eyo ebeera zirewa gyebulira ate lwaki bwebukeera ku makya ateeka ebeeri kaka amagezi g'omuntu kuba omuntu Katonda yamuwa amagezi nga kyeyamusinza omuntu kyasinza ebitonde ebirala byonna tadabbur reasoning kakati omuntu arizoninga atya ku njuba egenda n'egweri netwebaka ahe ntugirinda eno ye kugamba omuntu alina amagezi ategeera kubanga abantu bagenda mu bwengula nebagenda muki tibagenda ku njuba eyaani enjuba eyaani era olukusa bajjawa
kubanga nasabu ekola byayo abalasi bakola byayo je mugenda wewani omuntu kugamba kubeera nga muntu ate okubeera nga alowooza era nga alizoninga kakati obubonero obwenjuba n'omwezi n'emwenyeenya n'enkuba n'amigga bwe bitakuyamba omuntu kumanya nti waliwo system etategeerekeka gitteekwa okumanya era tutuuka okweyayanira okugimanya kubanga banoonyereza ne bamanya nti eclipse ejja kubeera pakwaki era ne bakyetegekera ogala kulaba nga music entebe bazze nti abantu bagenda pakwaki era ne bakiraba kakati ekyo kyani kubanga singa bakiinako obuyinza balikyadde wali ewaabwe ekibatwale pakwaki bakyusa nga kidde eri waabwe ne bafuna ne ssente naye babe pakwaki baba batunda muwogo n'ebinyewa n'ebinzaali kwegamba ebyo kakati omuntu ono buli muntu alladhi yansalhu min ayati llah asuula ogwannagamba ebigambo bya Katonda oba obubonero bwa Katonda bwe yateeka mu nsi nga n'omuntu yennyini ku kabonero mubonero bwa Allah kubanga omuntu yennyini yasinga okubeera akabonero akakulu ennyo azaalibwa nga akaaba n'azaalibwa n'atambula mpola bw'amala okufuuka eddenzi evubuka eddungi ennyo oba ery'amaanyi ennyo oba eggwala eddungi ennyo وضرب لنا مثلا قال ما يحيي العظام ناهيكو gamba naye ebyokugamba nti omuntu bw'afa agenda kuddawo tebiriyo tekisoboka angambye ono twetwogerako nti yagamba nti ebyakabuli babagamba mwali mugenzeeyo naye yatuuseeyo dda yagamba ku bunaku bwabadde afulumya ng'ajeegedde Isiraamu nti babagamba mbu waliyo kabbuli ebibonerezo by'omukabbuli nammwe babagambye nimbikiriza mwali mutuuseeyo naye kati yatuuseeyo dda kwegamba kibi nnyo okugaana okukozesa amagezi ng'omuntu amagezi ogakozesa ng'omuntu kwe kubanga oyogera abantu bebategeera nebikuva bwolizoninga abantu bakkiriza naye buli oyogera n'ogamba kino kijja kutuuka olwaleero nekitabaawo nekituuka olwaleero nekitabaawo nga nabaga ti gundi alimba enkomerero ejja kubeerawo mu 2,000 neetabaawo kati ate abantu nobaga ti mujje tugende Ethiopia kijja okusanga omulokozi kakati kwegamba ebyo ebintu omuntu asaana kuba mwegendereza nnyo tutunde ebintu byonna mugenda kuzikira kati nebitabeerawo omuntu asaana ebyo ibura omuntu asaana okubiyigamu ate otyanga nnyo okuyigira ku ggwe nga ggwe kyakuyiga kibi nnyo bali abavudde Soroti ne batambula ne bagenda eri omulokozi tebamusanzeeyo naye ng'ebintu byonna babitunda kati abantu abalala bayigira kwabo ndi ati kiyingiramu ekyo bantu bakyalina ke balina kibwetere abantu nga 10 wano baafa nti bagenda kwegamba abantu amagezi tuteekwa okugakozesa Katonda nga bwe yagatuwa tulyoke tubeere nga tusinga ebisolo wa illa tuba mu layini y'ebisolo naye ate ebyebisolo tebirina buzibu buli lunaku basomba okuva embala ennyama ne balya ne basomba engufa eggomba egindi eri bulemeezi ne balya kwegazo zikola omulimu gwazo era zizaala era bazireeta ku mmotoka tezifanayo ne bajja ne basala n'olwekyo omuntu alladhi nsakha min ayati llah tewali muntu asaana kwegaana bubonero obutayiga mu bubonero bwa Katonda obuli mu nsi oba mu bigambo bya Katonda ebyessibwa byawandiikibwa ku mirembe egy'enjawulo mu bannabbi ab'enjawulo aba mubuze nnyo. Salam TV kwoli program gyoliko mbazi mu Qur'ani ya kitiibwa tunuulira Allah abakuwadde kyonna ekyokulabirako ekyokuyiga kitwale nga kikulu bw'otekitwala nga kikulu ate oba tokozesezza kulowoozako buli kyolaba kyonna kifuukire ekyokuyigirako olabe oyongera kutegeera Mungu subhanahu wa ta'ala n'okukola ebyo byayagala. Tugenda kukumula mu Katonda tujja kudda tovaawo sigala naffe.